Then official nakulwa leero okwatiddwa oba akwatiddwa yakera ku makya n'afuna akatebe n'atuula n'ayogera ku nze n'agamba nga bwe nnina akatambi k'obuseegu ekya ssente bakitunuulira ne batambuzaako kya news ne kispreadinga. Ebyo bye bigambo bya Milikibbe nga kakasa nti Deno Official yamukutte era ali mu nkomyo ya polisi. Kati ngenda kubulira wa bino byonna gye byava. Akatambi akogerwako agivuddeko akabadde ka circulate nga wonna wetuberedde mu Yidi akatambi ako kabadde kagezaako okuba nga katambula era nga Deno y'omu kubadde bapikamu nga bagamba nti oyo ye muwala Milikibbe. Kati awo wennyini nga situlaba kubanga nkubuulira batya ate ono gye bivudde nga beerongangana baalimu okweyagala nabyo ongenda kubanga mbikubulira ate mumaaso awukiriza video eno ogimpereka like subscribe nga nkusaba busabi okufuna ate updates ezisingako ne wano bazogendera behind sport life Wonderboy ayujje gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero. Deno ono yayagalako okubanga abeera mu linkini wono omukyala era omukyala ono anaagaana. Bwe yagaana Deno yatandika okubanga muvuma era emyezi 3 emabega Deno yali agenda kukwatibwa olw'ensonga yali asuse insults naddala ku social media nga avuma nga akakkanya omukyala gwe bayita Milikibbe era Milikibbe yayogerwako n'emigimu ku mikwano gya Deno abasobola okubanga bamutuukirira n'agamba Deno muleke. Deno akatambi kano bwe katandise okutambula ye yakikubye bukubi ng'agamba nti ye Milikibbe era yakuliddemu okulaba nga kasatulatinga wonna we byagudde ku mwalo ono mu maaso. Live zonna zadde akola gye vuddeko ng'ali mu kubanga atendereza butendereza ati mwana muwala Milikibbe yakula naawola. Ogenda kubulira endowoozayo ku muntu okutambuza obutambi bwa munne akikolwa kiraga kikati. Deno Official ono ate yakomaawo n'agenda mu maaso nga agamba nti ebyaddala Milikibbe yali mu katambi. Kati wuliramu kati ensonga za Milikibbe ze zikwasizza Deno. Nze ngamba laba nga nsirise so not until my relative decided that guy akwatibwe akolwe mu mbuga z'amateeka. Rama Cuff that man. Take away. Cuff him. Bwatyo omusajja wattu bw'alaajanye era Rama abaddewo byonna okulaba nga oboolyawo bigenda mu maaso nga ye alaba bw'ati. Kati Milikibbe famire ye famire nno si zino famire eza bulijjo, famire ennyumu erina ekitiibwa era babadde tebasobola kuba nga bakkiriza mwana waabwe ku internet wonna abe nga yatambula nga olw'akatambi ke. Kati awo famire bwe yatudde mu meeting mbagirawo ne bagamba nti omuvubuka ono alabika nga bwe tutamukwatemu ajja kugendera ddala. Kati gentegeddeko Deno ali wali ku CPS era omusango gwamaze okuba nga gufayiringibwa ono bwe kataligirya ayinza okwebaka olwa Computer Misuse Act n'emisango nga threatened to violence because ebyo yabikola dda case gyeri ku police nakugambye nti yali amwagala n'atandika okuba nga amusabula oluvannyuma lw'okuba nga bamugana. Kati kambuuze okugaana omuntu musango si musango. Kati Deno we baamugaana ye yasalawo kubanga avuma kati kitegeeza yagufula omusango so insults zivuddeko emabegera ono omuwala kitegeeza ze akipinga obusungu buno until when Deno bwe yakoze ekisembayo n'asobola okuba nga oboolyawo akakkanya muwala ono. Kati ngenda mukuwa yeyogerere abakkiriza abajja airport pickup bakugambe nti bebasinga okuba nga batambuza abantu bonna mu ggwanga Uganda okuva ku airport mpaka ku bitundu ebiriraanye okkiriza ate nkuwe kankuwe ne katisono amaaso awo ne kazugeko Milikibbe kakakasa nti ebyono byo birabika nga bibi si birungi n'akamu. Nansalako ebigambo ebitaaliyo n'agamba nga bwe nnina akatambi k'obuseegu mbwera nga bwe nawa boyfriend ssente kimala n'akola biki byonna so ekya ssente bakitunuulira ne batambuzaako kya news ne kispreadinga. Nze ngamba laba nga nsirise so not until my relative decided that guy akwatibwe akolwe mu mbuga z'amateeka because omusa kyeyankozeeko kyamaanyi nnyo ya kino kidaala buli wamu leero kiri wange enkya kiriwo so nzo obutali bwenkanya ewange embugo biyiyo maybe bunaagendewo omulala so I want him to set an example others nti kale baako ekigambo kyoyogera naye okwata omwana omuwala n'omusalako ekigambo ky'okufulumya akatambi k'obuseegu kigambo kinene nnyo kyawandiikiddwa mu Google buli wamu n'ate nga katambi tekaliyo emboozi yayiyanjiye then abaapanga obutambi nabo ne babumpangako naye nga he was the source of lugambo
yatandika ekigambo then abatandika okupanga obutambi ne babupanga. So nze ekyokumusonyiwa sikirimu, my relatives be babirimu zino ensonga. So I think tufune kubwenkanya. Yeah. Zaddeno insonga za Miliki Beze zikwasiza ddeno. Bakebedde ku akaunti kugundi ku status eza gundi eza Miliki Baba ofulanga akebedde nga Miliki Baba atadde era nga ka status akafaananyi wookalaba nga video deno ali mu mmotoka munda nga bamusibako empingu. Miliki Baba akatadde ku status n'agamba wangamba natanyuduzi zange kati mujja kiwulira. Kitegeeza nti Miliki Baba akyakwata abantu bangi nnyo abayogera nti natadde nyudize, kubanga story wenjifunye ate yo ku side ya Miliki Baba abantu bavuddeyo ne bagamba aba wangambye Miliki Baba yamukubirako ng'akaaba n'amugamba family yange biki era mbu Miliki Baba yali yawoninga ddambu okwata ddeno ng'alina be yagamba. Munanga abalala ne bavayo ne bamugamba muleke Miliki Baba n'abanga akivaako, ndowooza binene ebya noodles ne kimuyisiza ddala bubi ng'awulira it's not enough mbu family ye ejja kukola ki ekiraba bubi mbu bituufu mbu ebintu ebyo ebya noodles byava ku akaunti ya ddeno. Byava ku akaunti ya ddeno. So tuleke ate kubeera nga tugamba nti oba owa Kateni nedda si wa Kateni. Miliki Baba ye yakutte ddeno official olw'okubeera nti binene ebya noodles, kubanze mbadde neddeno musajja tanjogeddeeko alaze nga atamanyi naye nkimanyi abadde ammanyi, kubanze nze mulimu ensonga ezimu ze sitasobola kwogerako ne ngamba zino kanzireke ziyinza ovaamu obuzibu. Kati munnange Miliki Baba yateesezaayo ddeno, naye mbu sisita wa Miliki Baba abadde awera nkolokoto ne Miliki Baba nga muli b'amaanyi. Land Cruiser V8 ya barelative bogwe Kadama oba ya polisi, nga kati polisi zitukwatira mu Range Rover mu Land Cruiser V8 waliwo ne space ezenge labika bulungi. Bakadama ntandise okubatya wano wetubanga wetu nenga bambi Miliki Baba mbadde nkusabadde no musonyiwe. Mbadde nkusabadde no musonyiwe bambi bisa bisinga bane tuba mu vibe ate n'omuntu walaba nga kyakoze si kirungi soko mu inboxing mugambeko bannaye Miliki Baba kusaba busabi bambi kasonyiwe kataata bambi kalajanye ndozo kawulidde maloboozi lwamanga kalajana ne mnenga nange ntidde nze sikulimba ne byannumye ne ngamba sigenda kubijja mu bino ne ngamba wayi kanziruke sijja kweteekera lubavu. Bambi musonyiwe oli sister waffe oli muganda waffe musonyiwe kasitensi ekitegedde ate nze Miliki Baba mwana oli ttaano walire musonyiwe mwana. Gano gemba gamba ge mazima kyemmanyi Miliki Baba ono yasibisizza ono lwa nsonga obudde obutambi bwe mulaba obutambula si ono naye ng'ono akipikamu nnyo omuliro okitegeera. Kati nze njogera nga Mr. TikTok ate sisala mugambo bino embagamba ge mazima. Obeera n'omwana oba obeera n'enkuba kyeyo ng'alina ex we yali munene Kampala oba wa poliisi oba wa magye, kale n'abafamire be nga banene. Kati ono obwedde apikamu nnyo bwono obusegu obutambula naye nga go ge mazima teyabadde olwo. Kati emmayo ono yasibisizza ono. Kati katulinde Pasita Kimenke agendeyo amulabeko. Ngero bajjukiza lwe yakubye oluyimba lwa Mukama n'oluyimba luganye n'oyingira ekereziya. Mina shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu
nze nkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gebakubanjiza gonna bwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwe nyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15.